Real Madrid akabugo Derrick wa club ya Arsenal and Police FC okusasa endege Ibrahim wa Man United anesaza ya buddu abami banabana bamaze dokwira ngati batuka mu studios eza radio buddu ekiro ekyonna ko olwaliro era tugenda basi yike ebibuzo tujeka abantu babiri abagenda ogenda ku round eddako then ata babiri bajja tulaba omwaka ogujja mu teekateeka eno nga bwenegeza ko kwira ngate etambula Nantamegwa 2023 omuwanguzi ajja kubanga ate yetwalira emitwalo 10 bajja kwira ngate atwali waka then owokubiri ajja kwata emitwalo 50 asobokira ngate agitwali waka owokusatu ajja kwata emitwalo 25 asobokira ngate agitwala then atowokuna ajja kutwala emitwalo 15 n'ebirabyo bingi bibajja kwira ngate bawangula mu nteekateeka eno eya Nantamegwa nga bwegenda maaso n'okubeera ngate etambula algo wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio buddu njagala okutegeeza koko anti 2019 Nantamegwa yasemba okubeera ngate abeerayo na covid n'amuwamba covid we yamutadde Nantamegwa kwe kubeerayo omwaka guno ogwa 2023 nga bwagezaako okubeera ngate atambula 2023 akutuusibwa ku bannaffe aba Techno Center mu kibuga eky'e Masaka njagala okutegeeza koko anti genda bugenzi wali ku Techno Center opposite na n'ekizimbe ekyo ekya Sesekona osobola okubeera nga twefunira essimu eya na Tekino twakuleetedde empya Kamoni 20 yeriko eno nno mitwalo 72 osobola okubeera nga togifuna n'ogitwale waka n'otandika okubeera nga tonyumirwa obulamu njagala okutegeeza koko anti osobola n'okugifuna ku kibanja mpula kwata bukwasi mitwalo nga 25 ogendera zo wali ku Tekino Center osobola okubeera nga ate weefunira essimu eyo eya Kamoni 20 oba Tekino Kamoni 20 ensonga zonna osobola okubeera nga ozitambuza bulungi wali ku Jeffro Phones okulira na byansi pharmacy ojja kubeera nga ate nawo otuukawo wamma weefunira essimu ey'ebirooto byo obulamu osobola okubeera nga ate butambulira ddala malidadi saana na ku finals eza Nantamegwa njagala okutegeeza koko anti ojja kubanga ojja n'emitwalo 14 gyokka bwegiti osobola okubeera nga tuweetwalira essimu eya Tekino kale nojja kujja n'endagamuntu yo ne line empandiise mu mannya go osobola okubeera nga ate weetwalira essimu eyo eya Tekino obulamu osobola okubeera nga ate butambula tumatabi gaffe gombi mu kibuga eky'e Masaka wali ku Tekino Center ku State View Complex ojja okubeera nga tobasanga then n'okuliraana wali ku Jeffro Phones okuliraana byansi pharmacy nawe ojja kubeera nga tobasangawo noti 75 80000 ojja kubeera nga ensonga zitambuliza ddala bulungi noti 75 80000 ensonga zonna zitambuliza ddala bulungi osaba naffe abamutudde agriculture solutions bagamba nti genda osobola okubeera nga ate weefunira ekigimusa ekiriko ekigimusa ekyo kyekisinga okubeera ekyettabbo kale nno genda okyefunire akiteeke mu nnimiro yo olabe ebibala bwe bigenda okubeera nga ate byeyagala bijja nakuyita bigambe wabula muli biggo tuwadde ekisinga okuba nga twetaaga kale n'ettaka lijja kubeera nga ate liggwamu endwadde ebiwuka byonna green crop fertilizer ajja kubeera nga atabitta so maduuka ag'enjawulo okwetoola eggwanga Uganda ojja kubanga omufuna nawe ayagala okubeera nga tumusuubula ku noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 osobola okubeera nga ate wammaggwa omufuna oba noti 7 83 04 00 26 green crop fertilizer kyekigimusa ekiriko mu kaseera kano omulimi kyandibadde yeetaaga ekigenda okubeera nga ate kinyiriza ennimiro ye n'okugifuula ey'omutindo Ndawula Albert yali mu byuma nga bulijjo Silvia Sabina wali agenda okubeera nga atagatta obubonero Jesse mukwaya nze nno muyitira Jesse Lingandi wajaawo wali Jesse era nga agenda ku Facebook page ya Radio Wood 98.8 FM ne 95.5 FM osobola okubeera nga ate wammaggwa otulaba live otwotabuliro ensonga zonna nga zigenda maaso n'okubeera nga ate zitambula osobola okugenda ku YouTube channel eya Radio Wood olabe mu ddombero nga bwe yagezaako okubeera nga ate ebibuuzo ku lunaku olwo olabe ne Kalinda Mutaala gye bali abasobola okubeera nga ate bakwasaganya ensonga so gendayo wamma osobola okubeera nga tonyumirwa like nga Facebook page eyo osobola okubeera nga tokubira ensonga zonna eziriyo mu kaseera kano nange tamukedde mu Lwendi okussa Matogolo na bulijjo okongera kukwasa Matogolo na buti asobola okubeera nga atakwongerayo n'ekintu kino ekisooka ekyenteekateeka eno eya Nantamegwa. Yes, nange nyongera okubanirizaako mu nteekateeka yaffe olunaku olwaleero nenyongera okwebaza abakulu bano abajja buli kiseera nga bali nnyo bali eddala okubeera nti mujja kubanga okuba enteekateeka eno lwe yatandika tewali mulundi gwonna gwonna gwe twali tubuzeeko owali wabuzeeko omuntu yenna alina okwetaba mu nteekateeka eno so bawa credit era mwena muli bawanguzi so mukulu nsaba ofune ebbaasa ogimpeereze abantu abagamba amannya go kirabu z'owagira ne gy'ovudde ate tusimbule
Neyaiza Wanaloni. Yes sir. Amanya Zesigirinya John. Yes sir. Mbagira Madrid ne Villa. Okay. Budde kabula soke Bukoma Nsimbi. Bukoma Nsimbi. Kale nkwaniriza sir. Nsanso kusanga. Era nkusaba otambule bulungi. Yes. Uliriza bulungi okakane oddemu ekibuuzo ate nga akaseera ako kawe ekitiibwa. Yes. Ekibuuzo ekisooka mbuulira essaza erikyasinze okuwangula ebikopo eby'amasaza obungi n'omuwendo gw'ebikopo ebyo. Essaza eryo eggomba ebikopo 5. Bakulu 3. Wewase. Mbuulira club omusambi wa Bosi bya Luhanga gyasambiramu omupiira. Wala Kyagamba ekifo. Kawardo Nicholas. Yes sir. Kirabo bagita Austin 2FC. Yes. Bakuwe kamu timu ya USA. Damu kino Munabukoma Nsimbi. Twaga ibuzo biri byokotandise. Tandise okweralikirira. Kale damu kino ekyokusatu. Mbuulira omukyala yekka eyakiikiridde Uganda mu World Athletics Championship mu meters 8. Alima Nakai. Bakuwe 3. Ekibuuzo ekidirira ekisembayo. Mbuulira points. In fact, yes, njagala ombuulire a club ne points ezaakuŋŋaanyibwa ttiimu yamalira mu kifo eky'ekkumi campaign ebudde mu liigi eggwanga erya Uganda. Gaddafi. Points. Jangu Sebo. Kawardo Nicholas. Yes, Kawadwa. Yali Express Office. Yes. Obubonera asatu mu Uganda. Kamu. Ekisembayo muganda wange. Yes. Mbuulira ekisaawe bulu kwegenda okukyaliza empiira gyayo mu liigi eggwanga erya Uganda eya 2023-2024. Bwele. Stadium. Shangu. Yes, Kabugo, sembira ku muzindalo kusibo. Fufa Technical Center. Kale, bakuwegamu. Munakoma Nsimbi. Yes, Papa. Sina bonus question. Biba biweddeyo. Kale embeera bwetyo betambula okyali ku radio budde omuntu abijjo mwebekulira nga ate mugyeekumiddeko mwebekulira nga ate muwuliriza bannaffe abavalekevu restaurant batukoze bulungi. Abakulu bano bagenze okuyingira mu studios wano nga bamaze okubeera nga ate banywa akacaayi ako akasufu akateekeddwateekeddwa bannaffe abavalekevu restaurant. Kale nno gwalina emikulu yitayo osobole okubeera nga ate naawe onywa akacaayi oli ekyemisana oli ekyeggulu bajja kukolako bulungi nga bagambe nti aba radio buddu bansindise ensonga musobole okubeera nga ate muzikwasaganya bulungi. Manager Abdu wali ngenda kubanga ate nkuwaka n'amatu mu maaso awo ensonga tuzitambuze bulungi. Taata w'abaana kugamba otya oli bulungi tolina tabu wadde n'akamu amannya Sendege Ibrahim naye nkujjukira oli obaddeko linnya nga ndijjukira nkulaba okomyewo okutwala mitwalo 100. Waliwo omwami bamuyita Kairo Richard owa Richards Issue Center yangambye abaana abatuuka ku finals bonna bagenda abambaza ebigere wansi engatto. Okitegedde kati beera mbana. Ekibuuzo ekisooka mpa club Farukumi yamwasambira onje nedda yini onikidde mbudde bwa munne jangu taata jangu Asambira mu Rizaspo. Rizaspo eyeggwanga eyattake. Ekibuuzo ekyokubiri ani akulembedde ekibinja kya Bulange emipiira gy'amasaza ga Buganda erina points mmeka?
Buwekula points 16. Buwekula points 16. Olimba. Jangu. Buwekula. Olimbye. Sebo akulembedde Bulange single point 19. Single points 19. Era single bayisewo okugenda ku round eddako ya quarter finals y'empaka ezo. Etiimu yasoose emipiira gy'amasaza g'omulundi guno. Bw'oba teweesibye 18 togiyitako. Kojja. Oli bulungi? Tuleeta akacyayi kavalekeevu? Okuse. Kale bw'obanga okuse botta kino nga bakuwa. Mpa ttiimu yabalidde mu kifo ky'e16 mu liigi y'eggwanga ya Uganda ey'oku Ntiko Stone ewedde ne points yakuŋŋaanya. Timu zawadde 15 tewaliwo bakuwe. Ekibuuzo ekyokuna. NEC egenda kusambira wa season ejja mpa ekisaawe ekyayo egenda okusambira. Technical center. Yugi. Kawadani Pass. Mteno Moni Stadium. Wali ejojo. Tata w'abaana. Tugenze ku kisembayo. Mutabani wonna akuwulira simanya taliyo. Jali. Mbadde mwebira kunga nti olina muwala. Yolabye bwenteebye. Sendege. Siri erinnya. Ekibuuzo ekisembayo. Waliwo omukyala yatukiikiridde mu mpaka eza World Athletics Championship mu meters 1500. Bw'omumpa amannya nga bakuwa. Winnie Nanyondo bakuwe. Omukyala oyo alina gwe yali agenda okukiikirira naye bamuyita Janat Chemusito. Janat Chemusito oyo amateeka gamukwata bamugamba omukebera simanyanga biki ng'akozesa ebiragalalagala ne bamuwandwa nadda ebbali. Janat Chemusito. Sebo twaniriza. Niyo kuya kunyo muzino. Isembera mu mikrofoni eyo. Nange nsimbi basi kanase. Era okutakadde. Wali mu briefing baba wasooka wa bannaye. Wali owulidde mu kibuga Masaka. Naye kasita kuluna okedde. Ayinza kuba ali ku Steve View nga muyita Kampala. Waayi. Sebo gamba abantu amanyago n'egyovudde tusimbule tulabe. Kawugadde ekisebo mbidde kijja bwe. Kabukicha pia ate kungujo kubannaye. Olaba oli mukakadde nga mwozannyira. Akakadde kakulinze. Kasitona ddamu ebibuuzo bino mu butuufu bwabyo. Ekisookera ddala. Mbuulire essaza erikulembedde Masengere Group mu masaza ga 223 ne points. Essaza eryo lyezirina. Okota 12. Maokota 15. Maokota 2. Nayo no yansa bali babali kisemu budde mukisa. Sandege Ibrahim. Yesu. Okula 16. Mukamu. Munabuddu ndamu kino. Kubanga ekisooka kibadde kigwa eri mu buddu wennyini nnyini. Why? Ekyokubiri. Ng'oggyeko Sala Cherengati. Njagala ompeeyo Munnayuganda omukyalo omulala omu eyakiikiridde Uganda mu meters 1500 mu mpaka ezigenda maaso eza World Athletics Championship. Sheila Chipuragati. Sheila Chipuragati. Kyamu. Kawadwa Nicholas. Yes. Polisi Kajesango. Kamu. Munnakijja bwemi. Ekibuuzo ekyokusatu. Mbuulira club. Omusambiri Chad Basangwa gy'asambiramu omupiira. Wida Girl Egypt. Wangi? Asambiramu Walid Girl. Wida Girl Egypt. Babuwe busatu. Awaaye
ate onaateekanga ngenda kwata kuleka kyero nkuba ennyondo angowe ddamu kino yes so tukyali bakisa naye tujja maaso awo tujja ddamu kino mbuulira ttiimu eyamalira mu kifo eky'omwenda sizoni ewedde bulijja ggwanga erya Uganda n'obundi bwe yakuŋŋaanya yali Bright Stars obuliro kanamukamu Sham. Mwena mnyenya mutwe. Yali Bright Stars turufu naye yafuna obubonero 35. Ekisembayo. Mbalala sitegenda kusamba mulijja ggwanga ya Uganda eya 2023-2024. Mbulire ekisawe Mbalala City kwegenda okukyaliza empiira gyayo. Kisawe ky'amagye kya Bombose. Bakwebusatu. Owekijja bwe lulina ngenda ebuuza oba wasooka wa ate nera ssebo akantu kali kamusudde yebaza abaali bakedde kubanga Kalinda yali akulese kojja ogamba otya tolina tabbu kansooke nkuggyeko akantu kano kuba ndaba weekutte kuba tongere kakyayi kamalirawo kali amannya Kawadwa Nicholas ovudde wa Lukayaawo ku Lodi Tooro tuliiseeyo bunyama bannange tubave lukamugamba leetayo obunyama leetayo gonja n'enkoko enjokye byonna bivaayo naye nze sijja kuta ekibuzo ekisooka kitala gegamu kwaga amatimu agagenda okusamba mulijja eggwanga ya Uganda ey'oku ntikko bompe ekisawe mwegenda okusambira nga bakuwa busa tonjiya jangu sendege jangu wekijja bwebi nape n'akasaawe mba ansa yange kitala bagenda kukyaliza kavumba nayo tuli Masindi Stadium webagenda okukyalizaawo taata wabana tugende tiimu zaali 15 mulijja eggwanga ya Uganda buli tiimu yasamba empiira emeka bakuwe ekibuzo ekyokubiri gokipa gwe bayita Jamal Salim azanyira tiimu ki olwasijja kuwa ekisaawe ekyo kiwe ekitiibwa naye nkuwadde Richard Zibbe mu ggwanga lya South Africa ani akulembedde muganzirwazza mipiira gy'amasaza ga Buganda ne points zaalina Mawokota points 13 bakuwe ekisembayo Joshua Cheptegei yawangudde omudali ogwa gold sibe kyabadde mu meters mmeka si mutwalo kaakati mu meters ezo mwabaddemu abaddusa abalala babiri nga bannayuganda mpa amanya gaabwe Joel Ayeko sajja gwe bakuwe in fact Joel Ayeko yeti yamazeeko n'ekibeti yabadde yakutte kya22 so walivayizinze bulungi ekitundu ekisooka
ekyebibuuzo okuva kono mu ggwanga lyaffe lya Uganda bwekityo bwe kiwedde. Tugenda kubeera nga tetuwumulamuuko naye nga tugenda mukuwumulamuuko bannaffe aba Mabs Auto Parts wali mu Nakayiba bataddewo ekirabo eky'omuwanguzi kyalina okubeera nga ataafuna mu kaseera kano. So gwe kyolina okubeera nga atookola agendako obugenzi wali ku Mabs Auto Parts mu Nakayiba osobola okubeera nga ate weefunira spare yenna ow'emmotoka ennene yogera ku Fuso yogera ku Kanta n'emmotoka endala ennene ojja kubeera nga tozifuna. So bataddewo ekirabo eky'omuwanguzi wa Nantamegwa wa 2023 era ng'osobola okubeera nga tobafuna ku ssimu noti 7 noti emu 547507 noti 7 noti emu 547501 osobola okubeera nga tuwefunya sprayer ow'emmotoka ennene ow'ebidduka ebinene ebyo magulu 10 Kanta simanga tipa byonna ojja kubeera nga tobifuna bulungi. Ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala malidadi Samson. Bataddewo ekirabo eri omuwanguzi agenda okuwangula empaka eza Nantamegwa 2023. Tugenda kuba nga tuwumulamuuko then bwe tuva mu kuwumulamuuko tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri ekyebibuuzo okuvaako wali eri w'eggwanga.